The Newsroom, where untold story is revealed. Kawampe Sam, wana uwaturi, owali ya kitebe chafe, eyo constituency, mu national unity platform, sebo president, eli empty. Eyo tugenda kiteka kwa omuntu, na lo, na mutima, na chi, era president zino zenjogera, zon jagala tuzisalawo mangu, tetugenda kulinda mwaka kujja biki tuzitandikeko. Endala mugamba eki Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ekyamazima matuufu munkoze obulungi obutenkanika abalungi abangoberera Beyond the Newsroom yeyo omubaka Kazibwe Bashir Mbazira Basiri wezu ebibye nkugambye bitabuse nkugambye agenze bas ate nokuberanga akigwako kyalwadachi National Unity Platform ekibina kya NUP kigeze maaso nokuberanga kirangirira gabwe kigenda okuberanga kimuteekako omusajja enjasa biggu okuberanga atoboli yawo agenda maaso nokumuvuganya bagamba nti bali so disappointed Mukazibwe Bashir ono Mbazira jukira nti ono nokojjawe Eyaijja nasoko kwita tata wate na malana atugamba nti yakojjawe yavayo nategeeza nti Bashiri yamugamba mbu Kyagulanyi ne badna bakulembera NUP bamugamba agende ayoche petrol station abaana ba NUP abasinga n'abakulembeze mu NUP kyebebuuza oba Bashiri we yali ava okka Kawempe South we wokka wali petrol stations nge walala no teziliyo Kyalwadachi Muwanga Kivumbi onanonga ye deputy president wa National Unity Platform mu Buganda region era nongono yakulembera akakiiko ka Buganda caucus mu parliament avuddeyo n'alangirira lunwe era bana ababaka abawererako ddala tebagenda kudda mu parliament nga bagenda basimbako oboli yawo ate ababaka abalala bagenda obaja mu bifo kwe kuli Bashir Mbazira Jimerwanga babaka nga owa Mityana omubaka owa Masaka City bano bampuga kwoteeka mono musajja w'obulevu Abedi Bwanika n'abalala bangi yerwaki njogera bino byonna ng'ate gwe w'olyogenda mu maaso n'okubeera ng'ate ensonga zonna ozitegeera nga bwe zirina okubeera nga zitambula sooka owuliriza ebigambo bino tweyongere. Owatipi atali naffe nga mulimu bwe tutategeera gwe ogonze mu Blue Ocean tugenda kuteekako amaanyi gaffe gonna Mukama Katonda ge yatuwa. Wala ezo constituency 50 tuzaagala wano ku kigo. Tuzaagala ku kiki kategori ey'okubiri njagala mumpulirize bulungi. Muri constituency nga mulimu aba National Unity Platform nga wano tebazza tebawadde na approach ezo mubagambe bonna tujja era sebo president agala kusaba zino constituency wammanga tutulereyo mangunyo tutekeyo ababaka tubasalewo obudde bukyalo zezino wammanga Masaka municipality muntegedde bulungi kimanya kyabaki kimanya kyaki kabakaki muzimanyi mwamuzongera nga nze nsirise kambe emukolerwa waliwo ey'omulezi gwe bayita Jime eyo is a vacant constituency tugenda kirumba nalo na mutima naki n'okujogajoga nti gwe owa National Unity Platform owagira lino litala lya Museveni etamiivu osobola tujoga kwenkanawa ne tukuwagira n'otakoma kuwagira Museveni ne n'ogamba nti muhoozi kayine ki mukanyegala amanye ebizibu by'eggwanga eno endala mumpulirize bulungi endala bagiyitaani ani etebe Kawampe Sam wano wetuli owali ekitebe kyaffe eyo
constituency mu national interpretary. Ebigambo bino Honorable Muwanga Muhammad Kivumbi mu bukambo obw'ekika ekya waggulu amaze okubeera ng'alangirira nti bakusimba abantu oboolyawo mu bifo bino. Kinajjukirwa nti ababaka banene okuva lwe bagenda mu maaso n'okubeera nga basalawo oboolyawo okubeera nga bali n'abali mu buyinza ne bafuuka ebbereeja era ne bagenda mu maaso n'okubeera nga banaabira bakama baabwe aba National Unity Platform mu maaso ne batandika okubeera nga babalima empindi ku mabega ng'abo olulimi Oluganda bwe lugenda mu maaso n'okunogaanya ensonga eno. Era we twogerera akadde kaakano ng'abasinga okukasukira Kyagulanyi n'ekibiina kya National Unity Platform amafumu beebo bennyini bannaabwe oboolyawo ababaliranga mu ndangaawo omusege. Kaakati we twogerera akadde kano Nuupu egamba tugenda bassaako ababaka abalala tubajje mu Parliament ate era ne kaadi zaffe zigende maaso n'okubeera nga zibaviibwako. Bano nno kwe kwava basajja nga ba Dr. Abedi Bwanika eyagenda maaso n'okubeera ng'ategeeza nti ekibiina kya National Unity Platform akyabali babisiyaga ne beebuuza oba juuzi naye baakimulyakokko. Naye budget bwe byagenda okufuluma nga babadde bafuna ensimbi z'ebisiyaga biliyoni nga $400 wano mu ggwanga Uganda nga teziriko accountability kyokka nga tezigenda mu kibiina kya Nuupu. Awo nno bangi bagenda maaso n'okubeera nga basirika abaali bakulemberwamuko Abedi Bwanika, Mathias Mpuuga Nsamba ne banne. Kakati yenna omusajja mukulu ono Muhammad Kivumbi Muwanga ategeezezza nti ab'amasuuti abonganza abeefaananyiriza bwe bati abebiyita corporate nga bakola ebintu ebitalina makulu banywanyi tugenda maaso n'okubeera nga oboolyawo tubakwatako. N'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu okusaba video eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like ogyaba onkoze bulungi ensedde ne yakutuusaako ensonga ate era mu ngeri yemu nkusaba gwe yakusooka olaba video zaffe subscribing. Omubaka Kagabo Twaha ono nno ye yasalawo naye n'agamba nti nze mpagira Piero yo ono nno ne Jimmy Ruwanga bali wamu era balya mu kimu buli omu walinnya ekigero ono wakizza. Era Kagabo yatandise dde okukola kakuyegewe owa Namunigina ng'alagira ddala nti ekibiina kya National Unity Platform takyetaaga era yasala dda eddiiro. Wabula bye ebyakazibwe Bashir Mbazira munywanyi buli olukya byeyongera ogenda mu maaso n'okubeera nga bikaawa. Kawempe South wano we tuli owali ekitebe kyaffe eyo constituency mu National Unity Platform sebo president eri empty. Eyo tugenda giteekako omuntu nalo na mutima naki era president zino zenjogera zonjagala tuzisalawo mangu tetugenda kulinda mwaka gujja biki tuzitandikeko endala mugamba nti tetugenda kulinda ekitegeeza nti kino kyo kyasaliddwawo dda bagenda beera nga babassaako abantu kaneno nno bagende maaso n'okubeera nga bakawulira. Mwabadde bagenda maaso n'okubuusabuusa nti oba David Lewis Lubongoya ajja mu Kampala Central Muwanga Kivumbi amaze okubeera nga ate yakinoganya n'agamba nti Muwanga Kivumbi ng'ayogera agenze n'okugamba nti nga Secretary General wa National Unity Platform omulungi wajja mu Kampala Central. Wuliriza ebigambo bino. Secretary General waffe walumbye Kampala Central okwesimbawo waliwo omusajja aseerako tetumutegeera bulungi wali vakati vakanti nolwekyo ekyo kiri legitimate nakira tebabakolako temptation to tribalize our cause. Buganda has always supported whoever and for whosoever we find fit to lead. So nga Louis Lubongoya ali fit to make a contribution. I asked one other team Uganda who gave me a call because I chair the caucus. Some kankubuli nemugamba tine musajja gwe ekyenjawulo kyenyina nze nasoma kubala nensoma n'ebyenfuna. Louis baba yatuyamba ne tuwangula constituency ne tufuna ababaka ab'ensonga abakkiriza mu Buganda 50 nga tetwagala tuyambe tuweze 10 kiki kiramba betumuwake mutufiirwaki betumuwake mutukolaki. Look at the map. National Unity Platform was 0. DP, where I belong, that pretended to be in Uganda, were not more than 18 members of Parliament. Ngatukola the Secretary General, a young man from Harvard University, yatukola yatekamu amaanyi ne tufuna constituency 5 mu Buganda betumuwakeemu ne tufiirwaki. Tugenda kikuwa baagala tebaagala kuwa kitundu kyaffe nalo na mutima naki
abadde agamba nti ogenda kwesimba ku David Lewis Lubongoya mu Kampala tugenda maaso n'okubeera nga ate twolekera akalulu ke tugenda okuba nga tulaba akifaananyirizaako kaake kawempe nga buli agezaako kakwatamu nga Nuupu ekataddemu amaanyi okusinziira ku bigambo bya Muwanga Kivumbi byagenda maaso n'okubeera ng'ayogera. Agamba Nabidi na mutima tugenda muwa constituency eyo kulwebyo byagenze maaso n'okubeera nga akola eri ekibiina kya National Unity Platform n'atuwa ababaka abawerera ddala 50 nga waneeno mu Buganda ekitabangawo nga ne DP ebadde ey'amaanyi ebadde tesukka babaka 18. Kakati bw'otunuulira ebintu ng'ebyo ate era nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ayaniriza buli muntu. Kakati mwe abagezaako okuleeta amawanga mu byobufuzi naddala mu kibiina kya National Unity Platform bagambye eyo kaadi kitono nnyo ku bintu ebikyagenda maaso n'okubeera nga bizannyibwa mu kibiina ekimanyikiddwa ng'ekya National Unity Platform. Kakati ekyo nno kimaze otegeerekeka nti David Lewis Lubongoya agenda kubeera nga yeesimbawo mu Kampala Central ewali omubaka mu Nsereko Muhammad. Ono nno yaleeta etteeka lya Computer Misuse Act n'ateekamu ennongoosereza egenda mu maaso n'okubeera ng'esiba abaana ku makya n'olweggulo era nga bangi ku bo nga Bamadubala bali mu makomera baliyo lwa musajja mukulu oyo Muhammad Nsereko. N'ebintu ebirala ebyefaananyirizaako ko bwe bityo ye musajja eyaleese ekibiina ekipya oba ekisinde kyaga RF gyagenda maaso n'okubeera nga atembeeta era agamba agenda kubeera nga ajja kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga bino. Lino bangi bagenda maaso n'okuba obaoliyo nga bayimirira emabegawe naye teriyo n'omu akyategedde agenda ye nga ye Muhammad Nsereko eriki kuba tumulaba ng'enerudde n'alina aba gavumenti eri agamba opposition wano ali bw'ati ye muntu atatereera mu kifo kimu oba ekirala. Kakati nno bw'asegusewo n'agamba mbu yeesimba ku bwa president ko nno pokatuteeko David Lewis Lubongoya Ssaabawandiisi w'ekibiina ate era agende maaso n'okubeera nga embeera oba oliawo azikwasaganya. Njagala okugenda maaso n'okubeera nga nkutegeeza nti Nuupu egamba nti ate mmwe bannamasaka mujja tuwuliramu ku luno. Eriwo kusuula kibanyi naki n'amenvu gaakyo tebabamalira biseera bino biseera bye tulimu. Leader wange opposition John Senyonyi awandiika ze bayita alternative policies eza gavumenti yaffe ki naye kati eno time sewu a good enough alternative wagimaze eyawedde ekiddako tuwandiika proposal betugenda kuddukanya gavumenti. Musajja mukulu ono Muwanga Kivumbi ategeeza nti Nuupu eriwo ogenda maaso n'akubeera ng'esuula kibanyi n'amenvu gaakyo that is NRM ne gavumenti eno bo bagamba bakugenda maaso n'okubeera nga bagiwunzika okuba nga bagiteeka ku ttaka. Baganda bange njagala osooka onzikirize ngende mu maaso n'okubeera nga nkuwa ebigambo bino bya David bya Honorable George Ssenyonyi Besekezi. Tembamanyi galwe lwaki mumenya mbumba babulire so baka bafe abasiga bomutulonda buli bomutulonda nga abakulembeze kiba kitegeeza nti mwine ensonga lwaki mutulonze siwe waawo era nga kikulu nti womala okulonda omuntu ng'omubaka wa parliament nga district chairperson mayor kansala obaki oba oyina ensonga lwaki omuntu oyo omulonze era ng'omuntu oyo omusuubira okusigala ku nsonga ezo ze wamulonderako bw'ava ku nsonga ezo ze wamulonderako aba takyali mukulembezeewo aba takyategeerekeka kyovudde olaba akalulu ke tugendamu ku luno tugenda kubeera sitede bulungi nga kyemutubuulira nti kakati wano tutambule bwe tuti wano tutambule bwe tuti bwe kirina okubeera tulabe nga tuweereza bulungi abantu baffe. Bansabye nti nze mbambanju George Ssenyonyi Besekezi agamba waneno wetulaga mu 2026 wagenda kubeerawo okulya n'okombeeso 1 teri kuttira muntu kuliiso kaabaani kaabiraani era waneno nno bantu bano basinziridde okukinoganya naddala David Lewis Lubongoya n'abategeeza nti bannaye kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform teri mu ngalo zange David Lewis Lubongoya ng'omuwandiisi w'ekibiina kino ate era teri mikono gya President Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula kaadi eri mu bantu eri ku ground buli ayagala kaadi eyo nno gy'ogenda ogenda mu maaso n'okugijja abantu bwe bagaana okussaamu obwesige tojja funa kaadi ya kibiina kya National Unity Platform kya NUP National Unity Platform newankubadde osula ku kitebe oba simula ku office oba gwo okola otya bino ebya Dr. Elderman nti ffe twazimba ekitebe
nona pavers zo lwakiri ozitwale ne tojafuna kadi ya kibiina kya National Unity Platform abasajja bakaawo ku luno ku kadi yaabwe bagamba sibagenda maaso oba oliawo nakukizanyirako. Njagala nkuwa ebigambo bino bya musajja mukulu Sheikh Chiti. Nono mwana omulenzi Robert Kyagulanyi Ssentamu omutonzi wa ffenna yamusitula munsitula gye yasalawo. Kino tekyetagisa kuba muwagizi oba butaba, kino kyetagisa kufumiitiriza kuba mmanyi nti bangi ojja kuddeyo ntuuma okuba omuwagizi nyuba tonnafumiitiriza gwe olwabigambo bino gwe bompita omuwagizi ye atera bwe mba muwagizi ne bansobi ki kubeera n'abawagira nabo ndooza ddembe lyabwe yadde nze ate kusaidia nga obuwagizi n'obutaba muwagizi mpulira seetaaga nze ekikulu mu byonna kujja kyakuyiga bwe ntula president n'ebyokuyiga biyitirivu ne famire ye yonna ejjudde lessons ejjudde ebyokuyiga kusaidia abafumiitiriza mpitirivu. Bwetula Mwami Kyagulanyi Ssentamu naye ajjudde ebyokuyiga kusaidia abafumiitiriza okwongera okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi waffe. Baba kuba bannabyabufuzi nga be balonda ani ayina okubakulira ensi yonna gwe yina okwagala nga ali ku ludda oluvuganya ddala bandironze Mwami Kyagulanyi. Olwaleero bukeere ku makya ng'ebiri wakati w'abakulembeze mu kibiina ekyo ekyaba Mwami Kyagulanyi Ssentamu Mwami Mpuuga n'ebiwulirwa teweewuunya obuyinza n'enteekateeka omutonzi w'ebitonde byonna ze yeesigaliza. Gwe muli olaba okusinziira ku bumanyirivu mu by'obufuzi bano bombi Mwami Mpuuga ne Mwami Kyagulanyi Ssentamu ani yandibadde avunaana okulya obukadde 5 kusinziira ku bumanyirivu mu by'obufuzi ne bwe kuba kusinziira ku myaka bino byonna byongera. Sheikh Chiti ensonga ze zijja zoogerako kigambo kyonna atugambye ensonga zafumiitiriza. Wuliriza ebigambo bino bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Wulira. Naye n'ogamba sijja kunywa discipline bavubuka mmwe kwe kwerekereza obwenzi ng'omuwala ow'omulenzi omulabye ate omalako ne sisitimu zonna zikola naye n'ogamba kankirekereze. Discipline kwe kwerekereza okuwemola. Discipline kwe kwerekereza okuyomba Julius Katongo. Discipline kwe kukakanya obusungu n'ogamba kankozese logic kankozese bongo kubanga bwe nkayuka ono omusajja bwe muwemola bwe muvuma then kijja kuba kituo kya ffenna. Mubalabye kakati tebakyagamba nti byetwogera bikyamu. No, tebasobola gamba byetwogera bikyamu naye bagamba ekikulu muvuma nnyo, ekikulu muli mukozesa nnyo obusungu kati onafuna obuyinza munakola kinga kati muvuma. So tubeere smart, tubeere bagezigezi n'ebyana by'omusota. Ne bw'okwata omubbi ngappye agamba ekikulu kati gwe onkutte bubi kwegamba nga tufuneyo n'enkwata gy'oyinza okwata omubbi obugenda omukwata okosoosayo gwa ddyo nagwa tuganda omugamba nsebo omubbi. No, so mubeere smart baganda bange, mubeere intelligent. Tuli mu nsi ng'egezaako okuziba amazima. Waliwo ekigambo mwefusoja mukozesa nnyo internet mugende munonya ekigambo kibayita gaslighting. Kigambo kiyitabadde Julius gaslighting. Ekigambo ate mukikozese kitegeeza omuntu bw'osongera ku nsobi ye nti yeeno nenagezaako okuzanyira kubonga akolaga nti agwogera by'obubi. Okay, ensobi naye awoyimirirako wano nabo baabo nebikyali ensobi. Okay, ensobi naye ogikutte bubi, kwata bulungi ensobi eyo. Ensobi eba nsobi. Ekikyamu kiba kikyamu oba putseja yakikoze oba ze president ze nkikoze ekikyamu kibeera kikyamu. Ate mubeere radical kubanga ne Yesu yali radical. Tebabatiisa nti munyigire ekikyamu muzire ekikookolo.
Twano mu Buganda twabagobanga no twababolanga no babola abantu abakola ebikyamu. Kakati tufiirwa abaana ebikumi 3 buli lunaku olw'embeera y'amalwaliro. Naye omuntu nga tumuwadde ne kaadi kati yetusiringa out mukyali ku kagabo mukyamwongera nako. Kati abantu abalinga akagabo lwaki bamalira obudde, lwaki mukyabapostingako, lwaki mukyaboogerako, temulina byakola abo mbeera bire. Bwe tuba tufumiitiriza ku bigambo bino eno byonna tugende maaso n'okubeera nga tulowooza ku lunaku olw'enkya butya bwe tunaagenda maaso n'okubeera. Kibi nnyo okulowooza nti okusa leero ne weerabira nti enkya enjala ejja kubeera nga ekuluma ate era ojja kwetaaga ekyokulya. Bajjajjaffe balwana okufuna emirembe gino gye tulimu, naye ate era kyamakulu nnyo n'okulowooza ku nsi bazzukulu baffe gye banaabaamu. Nze Deni, Beyond the Newsroom, mbagaliza bye munjagaliza, tusinkane nga Mungu ate akkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.